Kabaka empologoma ya Buganda, Oweekitiibwa Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga, abalangira n'abambejja, abakulu b'ebika, abakungu n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka, abakulembeze ba gavumenti mwenna ya wakati abali wano, abakulembeze b'amadiini mwenna abali wano, abaami n'abakyala, mukkirize mbalamuseeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, nkuleetera okulamusa okuva mu bantu bo ab'omu kkanisa ya Seventh Day Adventist mu Buganda, mu Uganda ne mu nsi yonna. Abantu baabo bakuyozaayoza olw'okutuuka ku mazaalibwa go ag'omwaka guno ag'enkaaga mu 8. Era sebo beene abantu baabo beebaza Mukama Katonda olw'okukukuuma n'akuyisa mu mwaka omulala nate. Nange ku lwange njagala okwebaza Mukama Katonda oyo olw'okukuyisa mu biseera ebibadde ebizibu ate n'osigala ng'okyala mu Buganda. Yoga ayi beene. Njagala okwebaza Katonda era n'okumutendereza nga nebaza Kamalabyonna Oweekitiibwa, nga nebaza olukiiko olukulu olukulembera Buganda n'abakulembeze bonna ab'emitendera egy'enjawulo olw'okuddukanya emirimu gy'abeene era n'okukuuma namunswa erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Nga sinaakulembera kusaba kwa leero, nsabiddwa okubeerako n'obugambo butono nnyo bwe mbatuusaako, era obubaka bwa leero buva mu kitabo ekya Zabuli, Ezabuli ey'Ekikumi-21 olunyiri olusooka kutuuka ku lw'omunaana. Zabuli eno 121 egwa mu bika bya Zabuli eziyitibwa Zabuli ez'okumadaala, Psalms of Ascent, Psalms of Degrees. Zabuli zino ez'okumadaala ziweera ddala 15 n'ambirira nga ziva ku Zabuli ey'Ekikumi-20 ne zigendera ddala okutuuka ku Zabuli ey'Ekikumi-34. Abannyonnyozi ba Bayibuli bagamba nti Zabuli zino zaayiyizibwa era ne ziyimbibwa nga abaana ba Isirayiri bwe baalinga bava mu bitundu eby'enjawulo okwetoloola ensi nga bakomawo e Yerusaalemi okujaguza embaga essatu enkulu mu Isirayiri ezasombola ne ziyita bonna abaali abasajja basemaka okukomawo e Yerusaalemi okuzijaguliza eyo. Kwaliko embaga ey'Okuyitako, kwaliko embaga eya Pentekoote n'embaga ey'ensiisira. Zabuli zino kyeziva ziyitibwa Zabuli ez'abalamazi, Pilgrim Psalms. Ayi Ssaabasajja, Bayibuli eyogera era ekikakasa nti ffenna ku nsi kuno tuli bagenyi era abatambuze. Tuli batambuze era ng'olugendo lwaffe mu nsi lutandika ku lunaku olwo lwe tuzaalibwa okuyita mu nsi muno. Okujaguza amazaalibwa ago kikolwa kikulu nnyo era njagala okwebaza Katikkiro olw'okuteekateeka eno. Nga tujaguza amazaalibwa tuba tujaguza olugendo lw'obulamu, ebyo bye tuba tuyiseemu, entalo ze tuba tulwanye n'obuwanguzi bwe tuba tutuuseeko. Tuba twebaza era Katonda nga bwe tutandise olwaleero mukolo buno olw'obukuumi n'obukulembeze bwe gye tuli. Ayi Ssaabasajja, tukuyozaayoza. Zabuli eno 121 egambibwa okuba nga ye Zabuli enkulu eyatandikanga olugendo lw'abatambuze. Yayimbibwanga ng'omutambuze amaze okusiba omugugu gwe, ng'omutambuze amaze okwambala engatto ng'omuggo gwe agulina mu ngalo, enkofiira ku mutwe nga kweri, amazzi ge n'ebyokulya nga bimaze okutegekebwa.
bakigambibwa nti famire yamwetooloolanga nemuteka mu makkati ne bamwetooloola okumuwonga olw'olugendo lwe yalinga agendamu nga tebamanyi yatambuzanga bigere endogoyi n'embalaasi ebifaanana ng'ebyo nga tebamanyi agenda atambula byagenda okuyitamu n'agenda akomawo oba atya bwe batyo bamuwonganga. Ennyiriri ebbiri ezisooka mu Zabbuli eno zitandika n'ekibuuzo. Agamba nti naayimusa amaaso gange eri ensozi, okubeerwa kwange kulivaawa? Ne yeddamu nga nyweza nti okubeerwa kwange kuva eri Mukama eyakola eggulu n'ensi. Ennyiriri eziddako zo zaayogerwanga abafamire nga bamugumya omutambuze mu lugendo lwe, era zigamba nti Mukama taliganya kigere ky'okusagaasagana, akukuuma tabongootenga. Laba oyo akuuma Isirayiri tabongootenga so teyebakenga. Mukama ye mukuumi wo, Mukama kyekisiikirizo ekyo mu mukono gwo ogwa ddyo. Enjuba teri kwokya emisana n'ekiro newankubadde omwezi. Mukama anaakukuumanga eri obubi bwonna, oyo yanaakuumanga emmeeme eyo. N'amaliriza ng'agamba nti Mukama anaakuumanga amagenda go n'amadda okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Ayi Ssaabasajja, ng'amaliriza nsaba nga neegayirira nti Zabbuli eno ey'Ekikumi ebeere Zabbuli yo, Zabbuli ey'olugendo lwo olw'obulamu bwo, era ebigambo ebyo byonna bisobole okutuukira mu bulamu bwo leero ne bulijjo. Omuwandiisi era wa Zabbuli kyava amaliriza nga mu Zabbuli ya 37 ng'agamba nti era sanyukiranga Mukama, naye anaakuwanga omutima gwe bye gusaba. Olugendo lwo luyiriŋŋisizenga Mukama era weesigenga oyo, naye anaakituukirizanga. Ayi beene, nzikiriza malize n'omukisa gwa Katonda ogusangibwa mu kitabo ekyakubala essula ey'omukaaga olw'ennyiriri olwa 24 okutuusa ku lwa 26. Awagamba nti Mukama akuwa omukisa, Mukama akukuume, Mukama akwakiza amaaso ge, Mukama akukwatirwa ekisa, Mukama akuyimusiza amaaso ge akuwe emirembe. Ayi Ssaabasajja, yoga wangaala. N'ebigambo ebyo kaneegayire nate abasobola okuyimirira tuyimirire nga tumuwa ekitiibwa Mukama Katonda, tumwebaze olwa kino. Katusabe. Ayi Mukama Katonda, ogulumizibwe otenderezebwe emirembe gyonna. Tukwebaza olw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ag'omwaka guno, ag'omwaka ogw'68. Tukwebaza olw'okumukuuma era tukusaba oyongere okumukuuma n'okumulabirira. Muwonye era omugobeko endwadde zonna ez'omubi, okuuma obulamu bwe ng'alamula Obuganda bwe wamukwasa. Tusabira maama Nabagereka, naye omukuume omuwa omukisa gwo. Tusabira Katikkiro Mukulembere, omuwa omukisa n'amagezi ng'amala byonna okubikulembera ebyo ebya Buganda. Tusabira abakulembeze ba Buganda bonna, obeere wamu nabo, ab'ekika, abambejja n'abalangira, abakungu ba Kabaka, obakuume obalabirire. Obuganda obuwa omukisa, obongera amaanyi okukula okuva mu maanyi okweyongera mu maanyi agasingawo leero ne bulijjo. Kwe kusaba kwaffe n'okwebaza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Omukisa gwa Katonda n'ekisa eky'Omwoyo Mutukuvu n'okusa ekimu okw'Omwoyo Mutukuvu bibeere ne Ssaabasajja Kabaka ne maama Nabagereka ne Katikkiro n'Obuganda bwonna leero n'emirembe gyonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abawa omukisa.
ayina omuzindalo